nsaba okutwala omukisa guno okwebaza abalonzi mu Mawokota South n'abawagizi bange mu Mawokota empya. Nenebaza ne Katonda okuba nti yanziza nensobola okuba nga nzize wano kati ntambula netambuza ndi mulamu bulungi. Okulonda okwaggwagga abatuuliriza ndowooza tekwatambudde bulungi nga bwe twatusuubira. Saagala kweyisaako nti sirya savu nga tetusobola kugula nyama. Nalowooza era sirootangako nti ku buntu obutono bwe tukoze mu constituency eyo nsobola okufuna kye nafunye. Naye nkyebaliza Katonda kubanga Katonda tagera bubi. Ekyokusookera ddala n'obukulembeze buva eri Katonda. Osanga Katonda yanjazika obukulembeze buno ekisanja kimu. Ekisanja kino ekiddirira abalonzi tebampadde bululu oba mwaganya kuwangula. Ensonga bwe ziri nja kuziyitamu mu lukwakwayo niyo okusingira ddala ekyabaddewo ate kyaleese embeera embi gye nali sirowooza kuleeta. Kati tuli awo father omba mita Kiganda tutudde omuziro gwe gumu. N'agenda Katuuti n'agati bannange omusiraamu yatuwamba. Akatambyo kalina honalebo. Inkalina ng'ayogera nti yatuwamba twawambibwa tuli mbuwambe. Kakati ne bitambula bwe bityo. Ne bitambula. Kati father ow'ekitakyusa namuwa ne mwanyi endokwa 2,000. Era nga ne agamba abantu twawambibwa. Abananga nti mukusembera abantu ba hostia bagamba twawambibwa. Kati vike yaddako ate kino kiba kirala nnyo. Naawe ekiragiro tebaddamu okumpita ku mukolo gwonna. Ebbanga lyonna okuva ku kola constitution abadde akiikirira Mawokota South abadde mu Katoliki. Naye kwabo bonna okuvira ddala ku Sekweyama, Lubyayi, Bosa, egeni Lubyayi, tewali n'omu yali azimbye wadde Nayikondo. Kati ate gwe bagamba okulonda nga Wanuupu muvubuka yajja buzi honorable zake n'ava Emityana najja n'avuma Hidamani abeera muli ayimba abavuma ne bakama baabwe mu Nuupu. Ate Nuupu tekikoze wano wokka. Ekasese wonna tetulina mubaka n'ogwo NRM yatutteyo. Buli wamu esimbawo omuntu tebuuza oboona asobola. Kati nze gwe bansimbako mutabani wange Ssejjemba. Namugaa tusobola kuuma kalulu konna Kawoki ne Kaweesa. Olaba bakulekera ovuganye n'abalala. Muteeketeeke. Kuba naye abantu be ne DR forms tazirina. Then ne government negaana okusiringa obubokisi paka saawa 5 za kiro ne bajja nga nange kasana budde nti bampangudde Buwama gye nkoze buli kimu. Sombye kasasiro nkoze y'enguudo tada amasanyalaze ningina nenebaka era nze mu mutima gwange ndi musanyufu. Abantu baga tugende tuwabe sigenda kuwaaba sigenda kuddamu kwesimbawo katuleke bano bwe balowoozeza nti nabawamba batereze ekyalo. Togenda kudda mbyabufuzi. Si kudda mbyabufuzi. Obulamu bwange bugenda kusigala na family yange na bulamu bwange ansibambi. Sijja ate wadde abantu bampadde obulu kati nze nsibambi mbadde njagala yoki. Abakuwadde obulu balese wabbo. Ate bampadde bali bameka. Gwe noga nti nsibambi afunye obulu 3 ku kyache Mitala Maria afunye bumeka mba njagala ki. Nsaba okutwala omukisa guno okwebaza abalonzi mu Mawokota South. Kale okyali ku telefone amakya golina ko lwetwagala kwengera ku